Simon Rock sisobola kwekweka channel eno actually mu channel zonna channel jensinga okuwomerwa agiyita emboozi mu UG Simon Rema Namakula Munyiivu Rema Namakula alina omwana we gwe bayita Alia omwana yawezezza yagaseko omwaka ku mazaalibwa ge era ebbanga lyonna omwana lyabadde nga yazaalibwa Rema badita mujjangayo kumulaga kumuteeka ku social media tujjukire mabegako keeri Rema Namakula yavaayo n'agamba nti tajja kuddamu kuteeka Dr. Muza ku mutimbagano olw'ensonga nti abantu bamulumba nnyo n'ebigambo eby'obukambwe kakati omwana bwe yawezezza omwaka awo begasi ku makati n'amuteekayo ng'omwana we naga Alia kino obukabona n'abuteekako abantu boogedde ebigambo ku social media okwo abantu ne batuka n'okwata Eddie Kenzo ne bamussa okumpi omwana ebifaananyi babifaanaganya ne babiriraniganya nga bagamba mbu oba olyawo mbu omukazi buyava erina olubuto najjeno wa Hamuza kwegamba Rema Namakula munyiivu nnyo olw'ensonga eyo kati ekibuuzo kiri nti basereebu bakomewa ku nsonga y'omutimbagano kubanga nga bwe tubamanyi nti basereebu bateekeddwa okubanga nga beetunda akati tulina ekizibu ng'Abannayuganda ate nno kizibu ky'Abafirika buli muntu gw'olaba alina sikini y'Ekifirika era nga alina akakwate ku Afrika tulina emitima emibi Omufirika alina gy'ava ne gy'akoma situwagalangako kulaba ali bulungi tetwagala nko kulaba muntu ali buki era wano bw'oba onaabeera successful mu buli kimu ky'okola ensi erina okuba nga ekusaasira era buli lw'oli bulwa bambi mu by'okola buli lw'oliraga abantu nti olina ka Range Rover Sport k'ovuga ensi egenda kukyawa Rema Namakula ensi yamwagala ng'omuyimbi we yabeerera mukyala Kenzo ensi teyamwagala bwe yabeera nga akyali wa Kenzo Siguku ensi teyamwagala era tebakulimba nti ensi yalinga nsanyufu era buli Rema bwe yavangayo n'agamba bba wange Kenzo ngamugawo n'omutukuba nga balabanga asetolinze ateredde ensi eno bw'ogiraga nti oteredde ekuwaladde ekukyawa bwe yakwata n'alaga Dr. Muza naga kakati nsetolinze am ready for marriage n'emikolo n'agikola nerufuka lutalo otegere kintu ekyo niweebuuza abantu baagala ki omukazi yenna kye bava ne gye bakoma buli mwana yenna ow'obuwala obazadde mbazadde ekitiibwa ky'omukyala yenna abeera mwami we omukazi ne bw'ozimba kalina ne bw'onoonya ebintu eby'obugagga bye n'okubimalayo mu nsi ekikukuruninga n'ofuuka omukazi ajjudde ge maka mw'otudde era gwe bagamba nti oyo mukaagundi naye ensi tesanyukira kusetolinga kw'abantu Rema achievements zonna zaafuna ziruma abantu awatalina kigendererwa lwaki bibaluma okitegeera nti bw'okwata n'opostinga omwana wo ng'alabika bulungi kibanyiiza abali mu bufumbo abatannazaala baba banja abaana azadde onfuna bulungi amuzadde n'amuteekayo era naye ne banyiiga kati ogenda kusanyusaani Rema Namakula va ku nsi olina ebintu biri ebi ekintu ekisooka baguyita mutima gwo make sure nti omutima gwo musanyufu do whatever you do as long as kisanyusa mutima gwo ekyokubiri nyweza amakaago abo bennyininyini boolaba bavuma boolaba bayomba olunaku lwe bulikya ne tufunamu breakdown wakati wo ne Hamuza era be bamu be bagenda okujja nga tebagamba nti kulikayo weebale ate ng'era baseka be bamu be baakwata ekifaananyi kya Hamuza ne bakigattirira ku kifaananyi ky'omukazi ne bapostinga so omufirika wa wano yabeerawo kufightinga bali bulungi what you have to do gwe sigala nga weerwanako obeere bulungi lumya ensi yonna as long as you're happy sanyusa abantu bonna naye gy'olikoma okubasanyusa kimanye nti gwe wenyini ogenda kumaliriza ng'oli munyiikaavu naye Rema sereebu Rema sereebu tulaba sereebu mu mawanga g'ebweru mu Amerika Bungereza nti
batekayo abaana baabwe batekayo abaami baabwe ono ate serebu ngamba amayumba gaabwe nga bakola ebintu byonna ebyamaanyi atulaba wano Davido yakafiirwa omwana wiiki naye omwana we abadde abeeranga naye nga bekwata bu vidiyo bakola kirerere anti nkubuulira Rema bwana ekweka bwana kweka kugamba tuba tetumazeeko ddembe lye Rema tagenda kwekweka Rema asigale ng'akola byonna byakola kasita bibanga bisanyusa omutima gwe abantu bawano nagamba nti bajjulenge bajjule futwa bafubitizi batima bawalanyi babi nfuna bulungi buli kintu kyonna kyolikola nga kirungi eri obulamu bwo kibaluma juyena yavayo nayimba oluyimanaga kibaluma gwe buli bwoyambuka bwoti kibaluma buli kalungi kofuna kibaluma nfuna bulungi efitina abantu bawano gye balina mayanja baagala nnyo nga tuli ku levels ezimu tubaddeko mu studio oli omuntu ng'agamba oyo bwe yatwabwa ati atakyatulaba atakyagira bwati nobuuza kati omuntu otegera ebintu ebityo kitegeeza nti gy'okoma okubeera mu nnaku nga gati otya kazimulabe awo tumulina ne capati emubuuze nti oyo munnaffe nnyo bwe bukya n'olya kafe javas ate fe ebyaffe akyabirya fe akyatulaba so ye muntu wa wano tasanyukira ano lwakwepanka agenda netazirina okitegere kintu so mayanja tukijje ku Rema tukiteeke ne ku mulabi waffe atulaba mu mbozi muyugi bw'oba kyonna ky'osobola okukola nga weekiri ekisanyusa omutima gwo just make sure you do it sanyusa omutima gwo va ku bantu tusukke waawo waliwo twalira tunyumya nogamba nti abayimbi abamu yensonga ki tebalaga bintu byabwe yensonga lwaki tavayo kulaga nti banange mukyala wange yono kubanga abantu abamu tebakyagala era nakugamba nti waliwo abantu abamu sitwagala kumenya amannya gaabwe naye nga mugamanyi ng'olunaku lwe buli kyanabaga nti ono ye mukyala wange nga bizinesi ejja kugwa ng'abantu bamuwagira lwakuba balowooza nti at one point mu bo mwana ajja omukyala nfuna bulungi era kiva ku mutima mubi lwaki toyagala kumanya muka Simon lwaki toyagala kumanya muka Mayanja lwaki oyagala okumanya Mayanja ng'ali mu mbeera yakkaaba ebyo bye bakolera mu mukwano gwange Evans Eva alyoka ajje ng'akaaba wowe nze gwolaba mama nze wowe ndabye ennaku you guys bwe mba musitudde abantu mubawagiridde emyaka 10 owagidde omuyimbi wo okumala emyaka 2 3 4 5 6 7 lwaki bw'omusanga avuga Range Rover Sport ate gwonna kuwala kati bulijjo obadde owagira waaki owagidde omuntu oguze n'emmeeza ya miliyoni 3 enkera omusanga avuga Land Cruiser V8 noga temnete muntu linye ne ku mitwe ate nga bujjo gwoleta sente okitegeera abantu bemuwagira mukama baba kyusizza musigale nga mbawagira ate mbakuumire mu bitiibwa bye mbatuusizzaako kino nga bwe badde bakola ku social media bwate ebifaananyi ebyo kagenda mukazi ate kuba yaveri n'olubuto ate biki kino kirekawo amaka g'abano bombiri Dr. Hamza Ssebunya ne Rema Namakula bw'abanga Hamza yasalawo okuwasa Namakula tajja kuwasa Rema wasizeeko ne social media ye Hamza ne Rema bamanyi ofuna bulungi ekira waliwo ebyafaayo byotajja kujjawo tojja kukijjawo nti Rema yaliko mukyala Kenzo tekirivaawo ekyo kimanyi Hamza nti omupiira gwagenda okutandika nga guli emu 0 gwe wagutandikira omupiira gwali emu ki emu 0 so balina right okwogera byonna bibogera kuba waliwo akakwate ke bamanyi ng'era kamazima nti oli yaliwo eri yaliwo eno naye ekyo ekyogatta ebifaananyi ne basembeza ne bafunula ne bakola ki ebyo tebisobola kuyigula muntu ttama tebisobola kyemmanyi nti Hamza muntu ategeera muntu akuze muntu amanyi ekyokukola tasobola kugenda na muyaga bwe gutyo kale toyanzeege omukyala Sheebah kalungi alina concert omukulu keti yamutegese agenda kubeera ku Serena Hotel kakati so bweryawo kyaliko ssaawa zino naye mbadde nsaba Simon tutunulyeko ku bakyala bano ababiri bwe tukkiriza nti bombi b'amaanyi Sheebah kalungi n'omukyala Sanyu Sindi bwe mbadde nsaba tutunulireko because abantu abamu kugamba buli omu buli muntu yena amwogerako bibye
okitegeera agamba nti ono yasinga onagamba nti ono yasinga onagamba nti mbadde nsaba gwe ng'omutunuulizi w'endongo abaana abo I'm sorry okubayita abaana ninga kati bonna bakyala bakulu omu mufumbo yazaala n'abaana kibi nnyo okuyita mukamuno nti omwana naye mu art tusigala nga tuli baana olaba Moses Matova to this age akwata microphone naga nti abaana abafrigo batuuse noga nti akati omwana ow'emyaka 75 katukozesa ekyabaana naye nga tekinyiiza omuntu yenna atulaba Cinderella baby awamu ne munne Sheebah Karungi baali babaddeko mu kutiya yemu baali babaddeko mu bracket yemu nga batandika endongo yaabwe that was baali mu obsession baali mu ki no baali mu obsession baali luddawa Cindy yali ne Maya ne banne nga bali luddawa nga bali mu Blue 3 yali mu bani nani ono yali mu obsession ngo yali mu Blue 3 Cindy yali mu Blue 3 Sheebah yali mu obsession yes yeah so ne mu biseera we ba imagining into the industry bonna baali bebamu era byali ebibiina almost ebibiri eby'abaana b'obuwala ebivuganya nga tulinayo obsession ne tulinayo ba Blue 3 nenga bonna emyaka gye gimu kiseera kye kimu naye abaana bano ababiri betwogerako Cindy ne Sheebah bantu babiri ab'enjawulo. They are two different people. Era kinnakuwaza nnyo bwe nsanga omuntu aba comparinga kubanga buli muntu alina ekyamaanyi kyakira ku munne. Mayanja bwe tulandika okwegeraageranya tuyinza okuba nga tuli mu myaka gye gimu naye buli muntu aba alina ky'asobola okukola okukira ku munne. Bwe tugenda ku kitone talent wise omukyala ayitibwa Cindy akirako ku Sheebah. Ekitone talent ng'okutte n'okwata Sheebah n'omukwasa microphone n'omuteeka mu blue corner n'okwata microphone n'ogikwasa Cindy n'omuteeka mu red corner bayinza okukuba omuntu omu ebikonde ne bamusuulira n'ettawulo. Naye ate Sheebah asinga Cindy omukisa. Sheebah asinga Cindy omukisa. Omasingako talent. Cindy is totally 100% talented. Nti asobola okuwa ekintu kyonna ky'omusuubiramu ne ky'otamusuubiramu mu kuyimba. Naye ate Sheebah atali talented kwenkana Cindy asinga Cindy omukisa mu ndongo. Kati emirimu gye tukola gya mirundi ebiri. Omulimo guno tuguyingiramu ng'ekigendererwa kyaffe ffenna kya kufuna ssente. Ekintu ekikola ssente sometimes buyinza obutabeera kukola nnyo. Nti bakusange ng'otuuyana saagala kwa attacking groups of people singa bannaffe abamu be balina za kedi mu Kampala kubanga bakozesa amaanyi mangi batuuyana nnyo era tebatuulanga naye oyinza okumubuuza ng'emyaka 30 gy'amaze mu Kampala he can only afford omuzigo gw'emitwalo 7 era nga nagwo osanga yeeguba emisinde ne Land Road kati omukisa gwe gukola obugagga. Omuntu yenna ky'obanga osaba Katonda musabe ng'omukisa. Amaanyi ajagga kuwa akola ki buli kimu naye akuwenga omukisa. Omukisa kintu kikulu nnyo. Kati Cindy kye bamusinga. Nti Sheebah Karungi bwe yajja bw'ati bwe pa ne talent ye eyinza okuba nga teri extraordinary. Yafuna abantu abasobola okumuyambako. Gye tuyita management. Cindy, Sheebah. Management nekola all the donkey work. Management yenoonya oluyimba Sheebah lwagenda okuyimba. Ne bajja ne bakwata abawandiisi ne bawandiika nga bawandiikira omuyimbi. Management neetuula wansi neerowooza producer ki, production house ki egenda okukola ku luyimba lwaffe luno. Ne bavaayo ne bamaliriza Sheebah ekimutwala mu studio is to do omulimo gumu ddoboozi lye ku microphone. Ne bamudirectinga ne baeditinga ne bamugattirako buli kimu ekyetaagisa production neggwa nadda eka ne yeebaka.
producer n'atandika manager n'atandika okunoonya Geoffrey Mayanja ku Sapiensia gyali kangende noonye owa CBS kangende mu Bashiru kangende mu binyanya kanoonye buli muntu yenna asobola okupromotinga oluyimba lw'omuki lw'omuyimbi wange Sheebah nga ali mu nju ye yebase eno management ekola ki ekola bwe tumala ne tugenda ku video management yetu anegandi katugenda kukola nani tugenda kukola ne Darlington tia katukole ne gundi tia katukole ne Shasha katukole ne gundi era Sheebah baleeta mulete kufitinga mu ngoye kumukola ka makeup ni mola nakola video nekola ajana kumuvuga bamuvuga kati echo at times mu bulamu bwaffe kye twetaaga if we are to be successful twetaaga omukisa ogwo kati sindi ebintu byonna nga bwe mbimenye ebiyambako Sheebah okubeera owakabi yabitoba yekka ng'omukazi of course amaanyi g'omukazi gabaako we gatuuka ne gakoma wadde ng'abamu tugayimba nti abakazi b'amaanyi nnyo bakitiibwa bannaggwano naye amaanyi g'omukazi efforts ze zirina we zituuka ne ziba limited by some factors nga tajja kweyongerayo okitegeera nga ne bw'asindika n'asindika alina watuuka nga yeetaagaddeko ebbali wabeewo omusajja amusindikirako kuba omukazi bwafuwa frontinga naddala mu industry yaffe eno olunaku olumu Sindi alina statement gye yakola ku stage abantu abamu tebagitegeera akaana akawala kajja nga ka myaka mito okuyimba n'akagamba nti siwulira ssanyu okulaba ng'oli ku stage yange essaawa 6 guno ogw'ekiro vaako wait until you get 18 and above kubanga tomanyi bye tuyitamu waliwo statement Sindi gye yakola eyo boogijjukira tomanyi bye tuyitamu backstage tomanyi bye tuyitamu okutuuka okuwalampa stage eno ekigambo ekyo kyali kikulu bakuba abantu tebakitegeera nti Sindi abadde mu haso ng'omuntu nti olumu waliwo omutwe gw'omukazi w'ogugirayo gyo approaching producer naga nti okukubira oluyimba luno sooka ondaga akapale kaako omunda nga kali wali mu nsonda nga tekakyali ku mubiri gwo sigamye nti bye baamukola naye abawala bangi abasinga bayise mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo Sheebah kyayinza okuba nga yali akisinkanyeeko oba nga tasobodde kukisinkana olw'okuba alina omukisa nti alina management emuteekateeka bona mulaba nga nnyonyolako awo nti ye mu studio abaamu ye manager we otegere ekintu ekyo nti producer taba na mukisa gwonna kufuna Sheebah ono era Sindi n'amala afuna opportunities Sheebah zaalina anti ne mu Uganda tasobola kuyimbira mu luyimba na lumu ntegeeza ki Sindi n'amala afuna management ey'amaanyi nga bw'olaba Jeff Chiwa bwe yavaayo n'akwata Sheebah kalungi n'amuyimirizaawo ne wamala wavaayo omuntu ng'ayimiridde ku Sindi n'obumalirivu obwo Sindi ojja musanga ng'akuba bisaawe bya Amerika ojja musanga ng'akuba Jamaica kujagala kugitambusi ojja musanga nga y'omu ku bawaniidde flag za Africa cause she can do it naye olw'okuba bino byonna bitobamu ng'omuntu omu she's a hustler ate nga mukazi atuuka ekiseera olutalo ne lukola ki ne lumumegga olutuuka ne lumumegga kyova olaba nga Sindi bw'akwata microphone okuyimba asobola okutwala essaawa 2 nga tanaba na kuyimba luyimba lwe n'olwo asobola okutwala essaawa 2 nga tanaba kuyimba luyimba lwe n'olwo naye nga vibe eri waggulu nga buli muntu ali mubire n'akyuka n'adda muzize ne mufa n'addayo n'agenda international ne mufa okitegeera nti agamaanyi agalina eyo talent agirina creativity agirina but omukisa guli ogw'enjawulo gwe gubula ku music wa Sindi ekyo kyokka era yenjawulo eyawula abaana abo babiri togezanga n'obateeka ku minzaani ng'opima kitone kyabwe ekyo ne Sheebah yennyini akimanyi nti kali akakyala katabbu nnyo kakuba kaabya kaasa Sindi ye muntu ajja mu studio ne yeekwatira peni n'awandiika byagenda okuyimba she is a writer she can compose her own music asobola okuprogramminga kuba mu mutwe gwe alinamu ebivuga
amanye ekyokukola sologa njagala besi ng'ewuuma bweti njagala solo ng'evuga bweti nfuna bulungi ye muntu asobola okuyimba n'ateekako backups ze ye muntu asobola okukwata ttiimu ye n'agiyigiza choreography yaga amazina njagala tuzina amazina bwe tuti kola kino na kino na kino na kino na kino na kino so she can do all the donkey work emirimu gyonna asobola okugikola naye ka membrane ko kakatona akabubi akamubikka akabikka emirimu emirungi gy'akola bakayita mukisa omanyi omukisa oyinza ogamba nti awagulina ensi emumanyi omukisa agulina yayimba ne Bobby omukisa agulina yayimba ne bayimba luyimba ki Bobby Wine ne Mr. G bakola bwe bati no omukisa gusukka waawo omukisa gusukka waawo nga bwolaba mayanja nti osobola okuba ng'olina omukisa nti oli radio presenter ogwo omukisa wagufuna n'ofuuka radio presenter naye osobola okuba nga omukisa era gubulako okutuuka okubeera favorite w'abawuliriza ng'essaawa yo z'obeerera ku radio buli muntu awuliriza ggwe ogwo guba mukisa ekyo kyanjawulo nnyo okitegeera osobola okuba omuyimbi omulungi ng'oba okwata microphone oyimba bulungi ng'era buli muntu avaawo atenda n'agaa nti bana ekisajja kiyimba naye okuganja kiki kati ekyo okufuna obuganzi abantu okubeera nga ekikyo kye balinda all the time ogwo gwe mukisa Sheebah gwasinga Sindi nti Sindi bamwagala buli muntu amwagala era buli muntu amunyumirwa naye taterekebwa ku mitima gy'abantu era kizibu nnyo okusanga abantu nga babanja Sindi akapya nti nga tonatuwaayo naye ate okimanyi nti Sheebah ye bamubanja kubanga muganzi omuganzi otuuka nga tokye owuninga nga abantu baku owuninga kakuwa ekyokulabirako olwaleero His Excellency Bobby Wine muganzi mu bantu nti ne bwatwala ennaku 2 nga tayogedde bamugamba naye ng'osirise naye nga waliyo abantu abasirikidde emyaka gyonna nga weebali onfuna bulungi nga n'abamu beereeta ku TV zonna nabagaa kati munteekeko nze ngenda okwogera naye nga bantu tebaagala kumuwulira byakola ki byayogera so obuganzi obwo omukisa ogwo okubeera nga obukaala mu mitima gy'abantu yenjawulo ekola wakati wa Sheebah ne Sindi naye nga mu talent era waliwo abamu abaali bagamba simanyi bakole bato oba ojja kulaba omuntu ng'afa kubanga ojja kujja oyimbe hits zo oziyimbe zidde wali omukazi akutakula endongo akutakule butakuza endongo owulire nga n'ennyimba zo zikutamye okuddamu okuyimba so Sindi she's a very good quality of a complete artist. Sheebah is a very good studio artist. Naye ate ng'ekyenjawulo kyalina nti ate abantu gwe baagala era byonna abikoze ebisaawe abikubye embaga aziyimbye buli kimu akikoze era okugenda ku Serena it was a very good choice ku Sheebah karungi nti atandise creatingawo another audience kati acrossinga agatta abridginga ali mu kugatta olutindo lw'abawagizi be bana abawagizi bafe abadde batusanga ku freedom city mu mutwalo kati agenda kubagattako the corporate world eya Serena nfuna bulungi nabyo ku Serena inawo shows ennaku 2 ekyo nno nakyo kyafaayo okubeera ku kifo kyekimu n'okola leero n'enkya n'oddawo tekibadde nnyo mu bayimbi ekyo kibadde mu bazannyi ba mizannyo ng'ogenda mu theatre n'ogenda mu Lwokutaano show y'emisana
ne baddamu show y'ekiro ku lw'omukaaga show y'emisana ne baddamu show y'ekiro ku Sunday show y'emisana show y'ekiro ng'omuzannyo gwe gumu gwe balaga tekibadde mu bayimbi ng'omuyimbi bw'akuba awantu ayagala kuddawo nga wayise omwaka mulamba so Sheebah olabika otaddewo chapter empya era twagala okwebaza ennyo Keti manager Keti webali nnyo balire ddala okulowooza ebyenjawulo walowooza ebyenjawulo ku Winnie Nwaji ne tubiraba ne tubisiima olowoozezza ebyenjawulo ku Sheebah walowooza ebyenjawulo era Keti yabadde ng'abeera nnyo mu Rema Namakula mukumutegeka era ne bana bateeka butegeesi si manager waabwe nti kakati ono amanaginga event amanaginga Kivvulu nekibeerawo okubeera actually ali mu business angle ye gy'alimu tuleeta tutya ssente tuleeta tutya abawagizi baffe kwe kula nti ayiiya ebisukkuluma ku ebyo era banganye nti ateekateeka King Saha ku Freedom City ku Valentines ateekateeka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano okutwala misa Kisemakula ku Serena otegera ekintu ekyo so ebintu bwe bityo ate n'aba managing events nabo tubeebazeemu ak'enjawulo mayanja those guys are doing well batuwaniridde nnyo batuyamba Keti webale munnaffe yakoze kabisi kandagala yabadde Yasin wadde nga tiyatambu kabisi kandagala Yasin yakoze bulungi kati oyo alina okusoomoozebwa Abitex alina okusoomoozebwa kwa mulundi gumu nti Abitex ayagala okubeera serebu okusinga abantu bakolera okusinga abayimbi bw'ategeka Ekivvulu ayagala balanga ennyo Abitex okusinga bwe balanga omuyimbi Ekivvulu bwe kibaawo Abitex ayagala awamba amawulire okusinga omuyimbi onfuna bulungi Ekivvulu bwe kifuna Abitex yasooka okwewaana nga n'omuyimbi tannaba kwewaana Ekivvulu bwe kisala Abitex yasooka okukaaba nga n'omuyimbi tannaba kukaaba so Abitex yenga ye awoomerwa nnyo erinnya n'okusinga emirimu gye era zezimu bwe bumu ku bunafu bwa mukwano gwange ow'enkofiira and yet abadde mu kisaawe kino amanyi what to do naye akyayagala obwa serebu era Abitex tekiri kwewunyiza olunaku olumu ng'akutta akazindaalo ng'ayimbye ajja kuyimba enjagala gyayagalamu erinnya anize kankubuulire enjagala Abitex gyayagalamu erinnya ajja kuyimba Tubasaya kutama microphone. Ayimba kadongo kamu. Byonna ajja kuyimba kyana abasobodde okuyimba kubanga ddi erinnya alabikanga limuwoomera. Alyetaaga. Naye ng'emirimu abasajja gye bakola nze njagala nnyo oyo mukulu Kavuma. Kavuma oyinza n'obutamulabako yadde olunaku n'olumu. Ng'ayogera mu kamera. Naye nga buli kimu kitambula. Kujazipia nemba beka kondo zimya kubanga jikino wanga na mwetano mwenao wali uchukula abayimbi wali bibaliri mwao netoka tumuteka mu kamera nagana sebo nagama anze sibi mali ndabeko mu kamera kati gwevayo Kavuma oyo gwolaba Haji Kavuma amaneginze Eagles Production okuvanga bamayinja bakyatambulira ku Kereya nga bakawukana katolu bwama mu 1990 something nga bayingira 2000 okutuuka okubeera ng'ekibiina kibeera ky'abasitabokka buli muntu n'avaayo n'akola erinnya nga Kavuma ye manager waabwe naye nga Kavuma teryamumanyi ng'abeerayo eyo n'akola emirimu gy'emituufu n'ateekayo obulango n'ateekateeka abayimbi ne bayimba ssente ne bazifuna ne bagaggawala naye yazifuna yagaggawala n'atuuka n'okuinvestinga mu baana kati akoze akaana bakayita ka Carol Nantongo naye simuwulirangako ng'avaamu ekigambo nti nze oyo muyimbi wange naye osanga Abitex asanga Serena Bata ng'ali eri alina n'ennyimba ze mudakiika 2 oyo Serena Bata wange oyo gundi wange oyo gundi wange kati mugobye kati agenze so he's more omusanga nga bambi mulungi nnyo ebigambo bye bingi okukira kubikolwa I'm not attacking him he's my boss he's my good friend naye emirimu tovula abayimbi abasinga bayinza obutajja nnyo gyali nti era omusanga ng'akuubagana nnyo n'abayimbi kyamani okugamba nti kwagala kati abayimbi bamuyingiramu nnyo nalaba omukyala gwesirabangako Chance Nalubega
naye nga Kyasirabika nga munyiivu nnyo yatukana omuntu ala ku live Kyasirabika sima ku live nga atade ku Facebook ati nga mukambwe nnyo anti ensonga eryemu nti waliwo bwe twali twogerako emabega kaawo nti ba producer kiki ekibaleetera oluusi olumu okugwa n'emirimu gyabwe ti producer janaabeera nga mulungi ng'akubira abayimbi ebidongo naye bw'atuuka ekiseera n'ayagala okuyimba atandika okuvuganya ba clients be kuba mwenna muba mukoleera ekintu eki mwenna mubalwanira audience y'emu kati kizibu nnyo okubeera nga mwenna mulwanira akatale keekamu n'ogamba nti toobeemu na mutima guttira balala kubanga bwo obujja buli natural ak'obuntu onfuna bulungi mayanja ffenna bwe tuba nga tugenda mu katale nga ffenna tutundayo mandaazi onfuna bulungi ate nga amandaazi nze Simon gendeeta katale mayanja nzija n'enkuyita n'ogansiikira kakati ate nga naawe olina g'osiika agago kyokka nga ffenna tugenda mu katale ke katya era tosobola kubaako tosobola kumpa birungo byonna nga bw'obiteeka ewuwo nga ffenna tugenda mu katale keekamu oba toyinza kusukkulumya birungo wange gwe newemma nga ffenna tulumba akatale keekatya kakati n'abitex okwagala okubeera sereebu kutuuka okumukozesa ebintu abayimbi bye baalikoze oba ntegeerekese bulungi nnyo nti amawulire agaagala n'okusinga abayimbi oba okitegeera ayagala nnyo amawulire n'okusinga abayimbi kamera agyagala n'okusinga abayimbi baali mu kutondawo kakati mu lufulube lw'ebigambo bayibuli egamba nti mu lufulube lw'ebigambo tetulemenga kukola nsobi kati mukwagala ennyo kamera mukwagala ennyo amawulire mukwagala ennyo ensi ekulabe ate mwoyonoonera ne weesanga ng'otomereganye ne bayimbi banno oteeseteese ekivvulu kyo ku Freedom City faafagana n'ekivvulu kyo ekya papaazi okyagaza ki kireke kiyite gwe Mr. Kisemakula weefuula atamulaba gwe concentratinga ku Freedom City yo lowooza butya bw'oyinza okuteeka abantu ku Freedom City naye olekeredde okuteeka abantu ku Freedom City otandise okulumbagana owa papaazi olemeddwa okuteeka obulango ku rediyo ne ku TV buvuge yo wa papaazi akutta obulango bwabutadde ku rediyo abutadde ku TV akubye drive ye naye anoonya 10 nga bw'okinoonya kati gw'oyagala ensi yonna esirike kubanga gw'olina okunoonya ssente ekyo tekiriiyo it will not work yensonga lwaki ndi ojja musanga ng'atomeregana nnyo bw'ajja n'asaba ekivvulo akuteeketeeke n'ogaana ng'afuna obuzibu so nga mu bizinesi eno ensi era y'omu ne musajja we bondi oyo ani bajjo okitegedde era nabo characteristics ogenda okuzigoberera nga ze zimu baagala nnyo okubeera basita okusinga emirimu gye bakola onfuna bulungi but Joe is not a politician nujja kumusanga ng'ebyobufuzi abyagala n'okusinga banoonyeza obululu okitegeera waliwo omuntu okubanga mayanja gwonkubira campaign nga nze neesimbyewo naye ate gwe n'oyagala obutaala n'okusinga nze gwonoonyeza akaki akalulu so yagala okwebaza mwenna abakkiriza ne mutuwa interviews ne mujja ne mwogera ku channel eno mbebaza mwe banyowe bali ddala abantu n'abasinga ennaku zino tebakyagaba content omuntu okukkiriza n'ajja ku mukutu bwe guti ayogere emboozi ye big up on yourself guys Adam Mulwana we bali nyowe bali ddala Adam Mulwana Kitone Nalongo Nalongo Kitone oyiye omugambira nti kati Nalongo jja tukola ajja muzinga tanyeze kigambo kyonna yangamba yagalayo interview nga tuli ffenna Kitone ogiro nnindako waliwo Wiz Kaldem man oli wakabinyo then njagala nnyo okwebaza abatulaba nga bambi buli bwolaba ka notification nga kazebwe kati ku simu yo byonna byoliko bireka nosooka nolaba emboozi mu UG kyokola kirungi mukwano ate n'abatulaba nga musinzire bweru w'eggwanga mwate muli bakabi nnyo muli baddala kuba emirimu giba mingi mufisa akadde katono nnyo nenoogasijja kwebaka kansooke mpumuze emirimu gya mukama wange nsooke mpagire ku Geoffrey Mayanja ne banne ndabe kubifeeka emboozi mu UG naffe nno kye tuva tweyama nti tujja kubaweeranga ddala kasavu kanyama kagodo kagumba kasavu kanyama kagodo kagumba tewaliwo tetujja kulekayo tetujja kuleka jjinja lyonna nga tetulikyusizza
okusobola okuwa information osobola okutegeeza agakagwawo ate ntugasunsulira ddala. Kale tweyanzeege webale kutulaba gute butambudde olunaku olwaleero ndooza ensonga ozuulidde bulungi nnyo. Agenda ku Fit Club genda ote ku muliro tugende ku fit tukolemu mulaba bwensaze akaweeti gwe maani ate waliyo ka aerobics k'olwokusatu kabeera katabbo nnyo abaana bazina amazina jangu kale wakibabe ku baana bazina obuzinya amazina bati Fit Club bali awo ku Kyebusaabala kutuuka ku Entebbe Road tuuka ku shero gye bayita shero kazi ku shero kazi we nnyini kati banga awo etaakwata ku Kyebusaabala bala kalina esooka kalina ey'okubiri ye Fit Club. Utubeerawo buli kawungeezi n'akaddeko nakale tukwagaliza birungi byereere.